embeera y'omubaka w'ekibuga Mityana Francis Zaake eyongera kwonooneka oluvannyuma lw'abantu abatanaba kutegeerekeka abagamibwa okulumba omulwadde mu ddwaliro e Rubaga n'ekigendererwa eky'okumuwamba. Okusinziira ku Daniel Mugambwa nga yalabirira omubaka Zaake, abasajja 5 balumbye ku ssaawa nga 4 ez'ekiro nga beefudde bazze okumulambula, kyokka bwe baatuuse ne bagala okumusitula ku kitanda. Bayingidde ne bagezaako okusitula omulwadde ku kitanda nga bagezaako okwagala okumufulumya olw'empaka bamutwale, ekintu kye tutaategedde era kye twebuuza n'essaawa zino bayingidde batya, baavuddewa, be baani. So tuli mu kutya nnyo ngaffe abantu abalabirira omulwadde ku lw'embeera eno yatutuuseeko. Ono asaba ebitongole ebikuumaddembe okunoonyereza ani ali emabega w'ekikolwa kino. Era nsaba poliisi eveeyo ennyonnyole ku ki ekigenda mu maaso. Bwe baba nga abantu bano ddala kituufu babadde bava mu bitongole byakwerinda, baveeyo batunnyonnyole ki kye baagaza omuntu omulwadde mu mbeera gy'alimu nga bulijjo bamulaga embeera y'Honorable Zaake bw'eri. Bapuliida ba Zaake nga bakulembeddwa Amasumani basaalirwa olw'owulidde bino ne bazambalira ku mugongo ng'enswa okulaba ogubadde. Basalirwa bategeezezza nti ebitongole ebikuumaddembe birina okugoberera amateeka kubanga kino kye bakola kibeera kikyamu. Twagala kusaba ebitongole ebikuumaddembe bitwale obuvunaanyizibwa bikolagane naffe balooya b'abantu bano, mikwano gy'abantu bano, bafulumye lisiti etegeerekeke n'emisango gyabwe. Tujja kutwala obuvunaanyizibwa okutambula abantu bano tubatwale yonna gye banaaba baagadde batwala. Wano wagambidde nti Paalamenti erina okwanguyako ebyetaagisa omubaka ono asobole okutwalibwa ebweru w'eggwanga afune obujjanjabi obumatiza. Bwe twagala okusabira ku lw'embeera eyo eriwo, Medical Board etwale obuvunaanyizibwa okulaba nga empapula za Honorable Francis Zaake zikolebwako ku supiidi ey'amaanyi, atwalibwe ebweru afune obujjanjabi. Zaake y'omu ku babaka abakwatirwa mu kibuga Arua oluvannyuma lw'okunoonyeza Kasiyano Waddu y'akalulu. Posiyano Mukiibi, BBA.